Abalamuzi ba kkooti ensukkulumu nga bakulembeddwa mu Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo kyaddaaki bakkiriza omubaka wa Kyaddondo East era eyakwata ekyokubiri mu kuvuganya ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okuggyayo omusango gw'ebyobufuzi mwe yali awakanyiza obuwanguzi bwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu nsala esomeddwa omulamuzi Stella Arach Omoko, abalamuzi bakkaanyizza nti bakuwa ensonga zaabwe mu bujjuvu akadde konna. The reasons for allowing the withdrawal and the reasons and the determination of the issue, of course, shall be contained in a ruling to be delivered on notice. This ruling is signed by all members of the quorum. Thank you. Mu kusooka munnamateeka wa Kyagulanyi Medadi Lubega Sseggona ayanjulidde kkooti ensonga zonna n'okulambika lwaki kkooti tesaanidde kubalagira kuliyirira ludda lw'abavunaanibwa. By compensating a successful litigant against the principle of not discouraging poor litigants from accessing justice through the award of exorbitant costs. In the present petition, I am of the considered opinion that the interests of justice require that court exercises its discretion not to award costs to the respondents. Edwin Karugire munnamateeka wa Mwami Museveni atabukidde mu kkooti ng'alumiriza Mwami Kyagulanyi nti yalina obudde obumala okuwayo obujulizi n'emikono gy'abajulizi gyali mijingirire wadde ng'era ayambalaganye ne Sseggona ng'amukomako okutyobola omuntu we mu kkooti. The court instead allowed the petitioner to file his petition on Monday, the 1st of February, which was 2 extra days beyond his requested filing time. Is that the restrictions which were imposed on the petitioner's movement after the election did not impair his ability to file a petition, as he continues to allege in this application and in previous applications. Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny-Dollo alambise enjuyi zombi n'okukakasa nti ekitongole ekiramuzi kiriwo okutawulula nkaayana mu mateeka wadde omuntu takkanya nabo mu mbeera eza bulijjo. You will lead some discussions on our respective responsibilities. We as the judiciary, officials of the court like learned counsel, then members of the media, who have the responsibility to let the people know correct factual information on what is really happening in court. So that's the only way we can do justice in all the matters that come before us. Munnamateeka wa Mwami Museveni Kiryowa Kiwanuka ategeezezza nti ekituukiddwako leero kikakasa nti omuntu waabwe asigazza kulayizibwa ku bwa pulezidenti. Medadi Lubega Sseggona kino akiwakanyizza bw'ategeezezza ng'abalamuzi omusango we bagukomezza mu makkati. Ekiddako okulayizibwa tewakyaliwo kisigaddeyo. Omusango baguggyeyo batugambye nti balina kintu kyonna kye bayinza kukola, so ekisigaddeyo kulayira. Kawaayiro kali akookutaano ewuliriza obujulizi bw'egoba petition n'eryoka emulangirira. Olutayina buvunaanyizibwa kumulangirira. Okumulangirira is a political process y'akakiiko k'ebyokulonda. Ndaba kaamubbira dde obululu ne kalangirira. Kaakati ate kiki kyonjagaza? Genda obuuza ab'akakiiko k'ebyokulonda. Ssaabawolereza wa gavumenti William Byaruhanga naye alambise ku kisaliddwawo kkooti ensukkulumu olunaku olwaleero. Yasabye nti omusango baguggyeyo. Kkooti n'ekkiriza. So there is no case. Omubaka Kyagulanyi yaddukira mu kkooti eno ng'avunaana Mwami Museveni akakiiko k'ebyokulonda ne yafeesi ya ssaabawolereza wa gavumenti wabula oluvannyuma yeekyusa n'aggyayo omusango guno ng'alumiriza nti yaweebwa kadde kamala okuleeta obujulizi okumunyigiriza n'obutakkiririza mu bamu ku balamuzi ababadde mu mitambo gy'omusango guno. Ensonga esigadde yakusalawo oba Kyagulanyi aliyirira abavunaanibwa bano oba buli ludda lwekolera ku by'ensimbi ze batadde mu musango guno. Bikusakidwa Muhammad Wamala ne Dennis Kasirye ku Russell TV Omunnyo.